kitalo bamukomeredde emisumaali ku muti yina ensonga. Pastor Bugembe atabukidde Pastor Bugembe. Matovu bamukoledde surprise so nga ate MC Richie akiguddeko. Toseetuka birindirire mu bujjuvu. Muje baleko mwenna gye mutussako engalo mikwano gyange abalungi abaagalwa gye musinzira okubeera ng'ate mumpuliriza. Mbasasirako mwenna abayita mizibu ebyenjawulo, mbasanyukirako mmwe abatuuse ku buwanguzi, mmwe abakuziza amazaalibwa olunaku olwaleero bagayiza amazaalibwa amalungi so ng'ate mmwe abafiiriddwako abantu bammwe nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwumuze emirembe agiramuze ekisa agumye emitima abaka ab'eŋŋanda ssaako ate n'ab'emikwano. Butereevu amanya enzo omumbe gya Aisha Nassolo nyongera okujjukiza gwe akaneeyongako essaawa eno yennyini ti wano ofunawo amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda kwa celebrities baffe bonna abawano ssaako ate n'abo abali wabweru w'eggwanga. Munaku ezimu tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu kale nno ngenda kusaba subscribing ateekako akadde mukwano gwange tojja kwejjusa ate weerabira okubeera nga tokyayirako ku YouTube channel ya mwana muwala Sarash genda bugenzaawo mu YouTube oteekemu Sarash Media Butereevu ojja kuba omufunawo otuuka ku channel ye subscribing like nga videos eteekako akadde Butereevu naye agende maaso n'okubeera nga ate akuweereza naye nga sinagenda wala Butereevu kansooke njagalize ate mwana muwala ono nannyini ddoboozi era nga si mulala Chosen Becky omuyimbi waffe oyo omulungi amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Chosen Becky yonna gy'oli tukwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Temumbuuza myaka gye nange sigimanyi naye okusinziira ku lugambo lw'empulira mu nkuba eyo bagamba mbu awezezza 24 naye nga sibirinaako bukakafu naye nga happy birthday Chosen Becky nawe na mukwano gwange ampuliriza ng'okuzza amazaalibwa go olunaku olwaleero oba jjajjaawo oba muganda wo oba taatawo oba mwami wo oba mukyala wo oba mwana wo bambi mwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Maaso kaawo ogenda kuba ate olaba akatambi nga Chosen Becky yeebaza bambi bonna abamwagaliza amazaalibwa amalungi. So nga ate wetuddako ate mu ggwanga erya Kenya wano ku mulirwano waliwo omusajja mukulu gwe bakomeredde emisumaali ku muti nga naye w'omulaba awo ku screen yo ng'era ono munnange bamulanga bubbi. Ono musajja mukulu bw'atyo yagenze nabba radio ya munne kooli naye nti nange atakulekera naawe tomulekera bw'etyo ennyanja ekutoomera kati nno ye kyasazeewo kwe kutwalira amateeka mu ngalo abamu kye bayita mob justice bw'atyo n'amukwata n'amuteeka ku muti bw'atyo n'amukomerera emisumaali nga naye w'omulaba abatuuze bagenze okutuuka mu kifo ekyo nga ye musajja mukulu yadduse dda poliisi yagenze okutuuka ng'oli ye munnange yadduse dda naye nga bino si birungi n'akamu n'akeddagala omuntu waba akoze omusango ekituufu kiba kya kumutwala ku poliisi oba kuyita abasirikale ne bajja ne bamukwata so si gwe okumukakkanako n'omukuba kuba ekyamazima toyina buyinza ku bulamu bwa muntu yenna. Omuntu oyo ayinza okuba yeesa akubbye naye the better way kubeera nga ate okola ki naawe ate okola ekintu ekituufu ky'obadde olina okola naye ate bw'oyagala oggyewo ekibi ng'ate naawe okigissaawo kibi awo mu butuufu obanga atalina ky'okoze. So nga ate eyo nayo tuvuddeyo eyo munnange ye Matovu maama Nannyunja eyo mukyala Tadias Katumba omu bw'ati ye munnange bamukubyeko surprise wetwogerera amazaalibwa ge ga nnaku z'omwezi nga 22 omwezi guno gwennyini era zzenga agalanga wabula bannange twabadde tukyali awo nga bambi afulumya akatambi nga mikwano gye bambi bamuguddeko kiyiifuyiifu awo bamukutte aniaweya ne bamukubako surprise era bambi mukazi wattu yasanyuse byansusso. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya naye nga ate toseetuka kubanga ekyamazima tugenda kuba ate tweyongerayo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala.
byerabiddeko mukwano gwange gabadde masanyu merere nga mwana muwala bambi bamukubyeko surprise. Sherry Matovu yabadde takisuubira era nga bambi naye tumwagaliza birthday ennungi yonna yonna weneetuukira tomanya etumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'essanyu. Sherry Matovu yonna bambi gyali so nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye Pastor Bugingo bw'atyo yavuddeyo n'alangira Pastor Bugembe. Kino nno abantu abasinga bakijje ku ngeri gye yayogeddemu ate bo ne bakirelatinga ku Pastor Bugembe. Ngenda kuba nkulekerako akatambi kano naawe mbutuufu ogende maaso n'okubeera nga weesalirawo. Ddala yabadde alumba Pastor Bugembe yabadde alumbani kubanga ye mu bigambo bye yagambye nti yeewuunya nnyo omuntu omubuulizi ng'abuulira abantu naye ng'ate ye talina mukyala waka. Ate munnange ma social media in-laws mu kuyitaayita nga banoonyereza bakola research Pastor Bugembe gwe baaguddeko. Kati nno munnange tetumanyi oba ddala ye gwe yabadde asindikira emisumaali gino oba ayina gye yabadde agisindika naye nga kyonna kye kiri mu ba social media in-laws bakomekereza munnange basonze mu Pastor Bugembe nti oyo yennyini gwe bagamba kubanga ye mubuulizi ate nga tetunnalaba ku mukyala we yadde nga bangi bazze babijjoteka kyono mukyala wa Pastor Bugembe wuuno wuuli naye nga ye tavangayo n'agamba nti ye wuuno. Kati nno ena kuba nkulekerako akatambi ako ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya then n'oluvannyuma ogenda laba MC Richie munnange ye yakiguddeko mwana muwala yagenze maaso n'okubeera nga ate amulangira nga bali ku live sigenda kubeera nga ate njogera bingi nnyo nnyini ddala kujjako kubeera nga ate nkusiibula fonna naye nga ate toseetuka kubanga ate ekyamazima komawo n'amawulire amala mangi nnyo nnyini ddala. Kyolina okusaba kiri kimu subscribe nga teekako akadde like nga video eno woba ojagadde gisharinge woba ojagadde abankuumire toseetuka nkomawo. Teri kintu kyenkyawanga kubeera mubuulizi wa njiri nga mukazi we tetumulaba nakufumbirwa nga amanyi n'okumanya nti kamufumbirwe alina ebintu tujja kwawukana myaka 3 mu maaso era abaana batebakkiriza nti ndi mukazi we kiviira ddala bweru olaba mukabbiru getisa ayawukana yetwala sente zirabirira Uganda emyaka nga 5 tubimanyi Bill Gates yayawukana ne mukazi we ba divorcinga naye omutemwa gwe yatwalako gulabira Uganda emyaka ngaaga ne bamugamba okkiriza omukazi atwala obugago obwenkanidde awo ko ye emirembe gigula mmeka emirembe gigula mmeka nga tuwali amanyi muwendo gugula mirembe ko ye bwe kibanga ekyo kimuwa emirembe nze kyampadde dde emirembe. Anange basweeti mwebale nnyo for the birthday wishes baneesanyuse nnyo buli muntu ampostinze anjagaliza birthday nnungi mwebale basweeti ngezezaako okuripostinga but I cannot kubanga muli bangi naye nsiimye buli ampostinze ampadde ebigambo ebirungi barayita abafaani tiimu yange mwebale nnyo mikwano mukama abawo okusaba nange ndi happy badange ndi happy zenandi wakanera abwenyirira kino kankijjeko tekituttira omukolo Maria's bridal wadde nasigadde waka yagambye Becky bw'oba oli wakasiba mu kiteeteeyi kyo Charles n'agamba Becky wadde oli waka jangu munayo olabike bulungi akaviiriko ne ka makeup Apple Watch negamba Becky wadde oli waka ka Apple Watch kalina okubeera ku mukono iPhone 13 nega Becky wadde iPhone 13 yange nega Becky nina okubeerawo wali wonna bayimbi bannange bamaama bakulu mu industry bataata baganda bange mwenna mwebale nange it means a lot. Hey my sisters and my brothers, it means a lot now, huh? Thank you for posting me on now. Thank you for the love now, huh? See, I'm getting big now just because of the posts you're posting. I'm not getting big. That dress doesn't fit me, just means now. Hey, this kind of love is too much now. Heather. Tundereza omane yazanye yanzege mukama abawo omukisene beino kwako ekimuli kikyo tuyanzege mwebale mu post ino love je mundaze bannange genda kunsuula edda ekisani kyo tekikyalabika
Mama nekandi kodinge. Nibadde manyi mwamaliriza. Samira tulika mu video yange. Omamwe bale kunjagala sakumalayo bigambo bane mwebale kunjagala banene yanzo banfukamire kabere nabicantu kajja kubatisha ntuka naye nfukamidde mwoyo mwebale kunjagala birthday wishes deyanza thank you tweyanza mwebale deyanza thank you tweyanza Roger ku kamera yakute iPhone ye nani nibadde era singa amadde siri mugumu video badde nema Roger because you're fucking drunk and you don't know what is your control. Your control. You need to control your fucking self. So you need to control your fucking self. You fucking stupid bitch. You're a bitch. Nangi. German. Bambi oyo mani yasuze oba yasuze ko molu. First of all, it was on Mama that you love me. At the end of the day, you fall in love with a white woman. Do you come for the white woman or you come for me? Tell me. Hey. Then shut the fuck up, bitch. Nekera ono kunkuba kuba omutwe. Kati mvuga msaga ne muzungu. Kati omuzungu abakusinza okulabika obulungi nze nkola nti. Kale ibuba linzise. Ibuba lyolinzise. Mbade simanyi nali nkwagala luli mabegako. Ni si bwento bwempulira kati mama nze nkole ntya. You don't know my family. Kati gwali wagala nkole ntya. Vaku simu yange. Hello? Iyi simu yange. Yeba nange noma nojikuba wansi. Saying City. Yeah, Richie is here. You can talk to Richie. I'm here. Take a simu tuli ku live. Go asabe live. Leo ngenda kufense ko. Bana. Yangamba kanjagala mufana nange nchima. Bana. Nzina kwa banange banashigana yangamba mufana nange nchima nga buli omwakira ba Facebook. Mama nze sinagenda kudda kwa nachiganda. Nashiganda yangamba ani atashima nyimbo jona bali yangamba mufana nange nchima. Sina chendi. Acid is calling me. Take a simu kukundi. Wano guloma ulire. Oh my God. Simu yange, simu. Eyo tuzanyira ko. Ozanyide ku bintu bingi nnyo naye sikoze. Sisnanga koma sina senga. I'm lost. Ani medine simu yange. Igwe senga sija tulemera ko kitova ko fene batu bagama chiwa. Richie agenze nange mu life na agenze nange mutute mu club na kwaza akwana bakazi bala. This is not right, Senga Acid. This is not right. Now agenze nange ulabika bulungi. Yeah, agenze nange atala babazungu. Yeah, Richie, come on, Senga Acid. Just like you know, I'm a club. I talk in the corner because I don't know. The white are beautiful. I'm a black woman. I'm beautiful. Yeah. Oh, you take it out and say, I think in a